ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'omutukuvu kubeere naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Kunsange mu nnyumba nina abaana 4. Ombuuze pulano ngambe sijino gizimbule. Kiki oba oyagala? Tufa awo wennyini we tufiira. Bw'abanga okero yakikola. Ekyamazima kiri nti akalaba kaba keetaaga kuddawo. Neze mu kyo ebyo naba bikole biyamba neze kinabe kyade kimu ky'abantu up to now abafiirwa abaana baabwe tebanafuna bwenkanya. Ate ng'ekina kwe kiriwo n'ekikaabya nti tebagenda kufuna bwenkanya. Nga zonna gavumenti ekwate bulungi ensonga eyo. Bannayuganda bawe kye basuubira. Bana tubaniriza nnyo kwagiza live tubozire Gomba nga bulijjo. Emadi Dareza, one of them online TV in Gomba. Yes, and your first online TV ya Gomba tekiriko kubaganyizibwako biro. Kiri ku record n'omukulu owa Parliament ya East Africa kimanyiko. Mukulu wa Parliament ya East Africa bana nga tetunakola kya kyonna. Omukulu Witonze Juma Kiseka yombaka wa Parliament eyafunye endorsements okuba mbaka Parliament abasinga abamaanyi okuvidala ku maama Anita Amongo ne kuwerekerwako Mukasambidde kuwerekerwako Namuju kuwerekerwako abalala bangi ne bannagomba wamu nga munagenda otukiike ekisooka musajja mumanyifu ate musajja muvubuka mulungi eri abantu ndowooza tasobola era sijja nakirowooza ku bulowooza ali interactive sikirowoozaako nti ajja baswaza nedda waddala Pierre Greater Mpigi chairman NRM ye vice chairman wa NRM Gomba district amyuko mukulu Dani so musajja mulungi era amanyi weegali kumwagaliza buwanguzi bwokka bebamu ku basajja betuyita ba spear aid abatekamu omusingi ogw'amaanyi kola nga agida live ebaawo ebeerawo mukulu Semata Munnagomba olaba yateekamu nga tanaba kuyingira Parliament ya East Africa olwo bw'anaagituuka kati bw'anaatuuka mu Parliament ya East Africa tugenda kunyumirwa n'okudooga musogaako nti kuno okudooga budoozi tugenda kudooga omubede omwesemene nenga twongera obbaniriza today mazaalibwa gange kusooka nange okweyuzayuza amazaalibwa mukulike emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ku Sande newankubadde nayagadde okudduka naawe twali tulina enteekateeka ey'okudduka ne keeki nga tudduka tukutte keeki yaffe naye oba oli awaliwo ebyatutaatanganya naye nti leero tuli ffenna nzaani ali ne birthday boy bane mbakakasa nti birthday boy nzendi naye Kazibe Filipo Daddy Conrad Kabejja Junior leero lwagezezaako okuba nti aweza agasse ku myaka gy'alina tugenda kwogera mu myaka egimanyi gyogene tetubalimba giri 5 gyokka nina emyaka ago 5 era neebaza olugendo lwentambuddeko Mukama lwantambuzzaako kyosooka okwebaza bannange neebaza okuba nti pezeza emyaka 5 neebaza okuba abantu abambeeredde mu myaka gino 5 mbeebaza nnyo nsooka okubaza ddala omutonzi ampadde agumiikirizaako n'agamba kanjira nkikuumirawo bwe kityo ekyo kikulu neebaza omutonzi nzaani nyongera okwebaza abankuuma kise nsooka ddala kubali abanzaala ne banta ne bankwasa ensi nayo n'enkuuma nembaako kati ankuumira ddala omukyala tukutumirako nnyo sisi nsise mukyala w'amaanyi alaggako mu bantu nsise mukyala w'amaanyi omaye waliwo obusajja kwolaba nga bakavumye nti omusajja mbwa naye ng'ekimazima olabye ddala mbwa kati gwe omusajja naye bakuvuma nti musajja mbwa era so sise tukwebazaako bona tukuumira Daddy Conrad Kabejja yasinga era by the way ebirawo tukyayongera okureceivinga ku mobile money wowe naye n'ekirabo paka mugenda komadde okureceivinga naye account nja giggala ku Sande naye nga tetunatuukayo naye bana aba banka mulamu aki okutusinjanga message nga tekuli wadde $10 nga tefe tuterekayo ati siba tugambe nti ku bank account yo
birthday yo badde okuza emyaka emeka kati nga nze akuza 5 wantereka 15 kiba kikola ekyo ekiteeso bakirowoozeeko banka tukoyo tuyozayozanga obubaka bwa message ate si babireke tubatereza ssente zaffe ne tuweza kuŋŋamba nti 15 nazo ati nedda ssebo tekijja kola nze ku yange mulimu bintu byendaba nga tulina biwakanya nga bwe kiba kisoboka ne message ennyini bazirekeza happy birthday nkedde buli banka gye nteekamu akasimbi kange nga yataddeko dda happy birthday to you simanya enjoy bikiwe balina kutambula naffe olugendo lw'okutereka ebigambo ebikalu abantu baabikoowa 15 zikutta baabikoowa ofiirwaki muntu aterese naawe emyaka 10 myaka 2 myaka 3 era wano wesiiwe ngendo twali omukisa gwennyini ogubuuzako mukama wange wa mukwano gwange magibata yabimalanga naawe ate kakyava mwene embeera yaffe yabasirimu magibata akoze ati ampadde keeke ate otakeegabyaga era keeke ndi wano nina nno wa delivery agireeti keeke agimpadde tampa ey'amaddala ng'eyembaga tunaagimalawo batamanyi buli kintu kina akikola mu kifiitingira era kyagenda okukyakoze kyekimala kyennyininyini so magibata neyanza nnyo bakwano bange okuva mu agida manyi weyava whatsapp group bagita agida baana bali eyo bayitirivu oba bwembamenye oba mba sibayisizaamu waliwo bakyala abamu abali ku diaspora eyo bazungu bange basama bange muli haliyeti omuli topiravo muli nakabugo manyi sebo ne baana bali kwano ku lwannanda lwano lwebwalabu nobasama bade tubogerako mu kiseera kyabwe oluwanda ga tubogereko ne bano baliyeti abeere tubogereko lwabo kasita bonna bateekayo passport olowooza piki ya tukutuku yanjawulo nnyo ku kamotoka byawukana era boleeta tujja neta tukutuku enjawulo balinya tujja banjawulo n'abalinya tukutuku eno kale nabo mbebaza nnyo naye nga mwebale nnyo embeera gye mutaddewo ate ebyo ekyasinze kubanga ate munno bwabanga ajaguza amazaalibwa nga tusaddewo mbeera kino ebyo ekyo kifaana obanga atayagala akule ate nga omuntu bwakula oba yabukola ki bukuuka omuntu bwakula olwo yalukuuka so tuyingidde mu sitayiro ebaddemu amazaalibwa ga Ssaabasajja gabadde olunaku lwajjo emyaka 71 egy'obuto omusajja nno ekintu akikutte kitofu akikutte naye nga bamanyi nti ye akasimayiro n'omubiri muyitirivu anyirira litya alina engeri yawubiddeko abantu mubiri ndaba abantu nga balinga abalabye ku zaabu singa kuba ye buli olabikako olaba bulabi zaabu omwanga ye mukisa okulabikirako eri Obuganda omanyi asiima busiimi okusiima n'alabikirako eri Obuganda kyemanyi Ssenkubuge yafunye emitwalo nga 3 watudde just is a blessing mikisa gyokka gye giyiika so ng'Abaganda tekisobola kutuvaako kiri kya nnono simanyi nabo nyinza kukyogerako naye all in all nti ye lulabikako eri ensi tulina okwazirana tetumukkuta takkutika tuyinza kumanya nti Kabaka omukkuse nti amunaye namulaba juuze Mengo juuze namulaba ate wabakaliga mukkuse ye buli lunaku aba mupya so happy belated birthday omanyi tuli mu mwezi gwe gumu naye nako katazi kwatagane naye nawona buwonyinza Kabaka era abamu akensuso tena kansuso ye yayitirira waliwo mukwano gwange Fred Seruyinda oba Luyinda era ava mu Luyinda and family amazaalibwa ge gabadde gaggulu n'aga Ssaabasajja gabadde gajjo oyo ne bwatasala keeki kyo kyawedde emikisa gy'alina era naye muyozayoza happy birthday to you Fred okuva no kwagida live tukwebaza byonna byotwala tukwebaza nnyo byonna byotukolera ati era kirabwa ati luli tugende eri wa Isabella tuli amazaalibwa gaaliyo power bank kiriya naawe nenga wamanyi nti tujja n'emipiira gyabuukako kufaaka tutule tunywere wano wetwali naye
tujja tugenda gizaako emipiira naye nga byebyo tuyinza butasooka kweyozaayozaako. Happy birthday to Kabaka, happy birthday to Kaziba, happy birthday to Fred n'abalala bonna. Naye kati essaawa zino amazaalibwa gali gonna gali belated. Amazaalibwa agaliwo essaawa zino ga Daddy Conrad Kazibu Ssejjombwe gange era tukuyozaayoza nti gino emyaka gy'owezezza egy'obukulu 5 masala kulimba bantu ekigambo maze n'enkiddamu nakyo tolimba bantu myaka 5 bo tugakutte myaka 5 bo tugalina. Tukusaba Mukama kutukuumire oweze emyaka ekitini ennyo bwennawula nga ndi satisfied nti emyaka kituufu tukulanganye emyaka 92 wabula 8 okukoona ekikulu. So kati tubuuzaako emyaka 42 tujja balusobola okutuula mu katebe nga embi zimeze wano naye nga ebiseera by'obukadde ate n'obirala. Welcome to another edition. Tuyingiddewo ku nsonga ya bannange olunaku lwa jjo. President Museveni ya musango gw'omusajja Okello Oryem Patrick gwasindikibwa mu kkooti enkulu. President Museveni asalawo omusango ogwo kkooti enkulu egutuuze gwennyini we yaguddiza. Ekigambibwa nti yaguddiza oba we gwabeera incident eyo yatuukirawo nga si walala Gabako community kyaki wali akasomero ako akalimu obwana obuto myaka 3 myaka 4 bwatirimbulwa mu ntiisa. Baamuleese jjo ssaawa zaabadde nganya abantu nga baamulinze kuba baasaba abantu abawera 5,000 bakeereko babeerewo babe ng'abajulizi nga awozesebwa mu lujjudde lw'abantu oba kkooti y'abantu. Ndaga ssaawa nnya ng'atuuse omulamuzi omukyala yatuuse essaala n'esabibwa n'ekulemberwa nnyini ssomero eyo atwala omukulu. Erinnya lye neerabiddemu bwe yamaze ossaba omukulu n'asimbibwa mu kaguli. We yakatyemuulidde oba we yayogedde nti ye omusango taguzzangako. Yabaawo n'abazirika awo n'ensi eyabadde erindiridde okuli omulamuzi okusalawo kwe ku budde obwo ekyagusindikiza nti paka gwankya ku Lwokusatu egwinosalibwa naye nga tetatuuka Lwakusatu ne ŋŋamba akansooke nziruke nkubuuzeeko nga ggwe ensonga y'omukulu oyo ogyogirako ki? Mukulu Okello Oryem yatirimbula abaana 4 ye kye yeegaanye. Anyway ku musango gyonna okwegwana kya buntu naye nga kyemanyi Okello Oryem bamufudde balooya ate gavumenti yamufudde balooya. Mukyo kitegeeza ki nti democracy kiraga nti alinga akola naye nga akola ku bantu abamu ate abatasana kufuna democracy obwenkanya. Nze kyansanyusiza omutwe omuleeta okukola ki okwoleza mu bantu byaddizamu omusango which is well. Numa omuntu atalina transport amutwala ku kkooti y'okulubaga loodi naye nga tasobola okukola ki okujja waliwo yaleeta omwana kwako tebe musemberedde already bemusemberedde. Ekyo kyabadde kirungi nnyo era gavumenti kyakola kyabadde kirungi naye nga tuddeyo ku kyokero ogaana omusango nze nga nze nadde nkisuubira kubanga obukosi bwewegaana omusango balooyo bafune bakola ki bafune bye batandikira kuba oba okkiriza ate looyo aba agenda kukola ki aba talina kyakukola mulimu guba gukomyawo kubanga ekisookera ddala bamufudde balooya obukosi balooya balina okukola balina okusigala nga bakola kuba bw'ogamba nti nzikiriza. N'ekirala situyosi gye nalabye mu kkooti sirabangako musibe ali ku keesi eyo bwebayisanga bebayisizza Okello Oryem bw'agamba njagala kutuula ng'atuula njagala ku mazzi alina amazzi gayagala anywa ga Lwenzori tanywa ayisi. Kkooti wakitegedde bulungi. Kkooti mbadde manyi kkooti ekuwa olukusa kuba ekubuuza ekuwamu akadde kegamba nti weewulira otya. Mulimu emisango egimu ng'egy'amazima jjo kati nga bw'oba nti bawesa kalintalo kati oyo omusango Oryem gwaliko gulinga
gwa terrorist alinga bwe tulabona omusajja waffe gwe baasiba yali ku ludda lwa Koni bamuyitaani mwani kubanga nalabye ne security gye baleese nga yabadde y'amaanyi nnyo. Omanyi baleese security waliwo baddeko mu kifo nga president agenda kujjawo, president w'eggwanga, security ejja mu wiiki nnamba ng'erimu ebalawuna muteesaaki ne bakola ne bambega baplantingamu kati president watuukira tugenda kukola kino bwekiti tomanya nange gye bakunywamu kyogamba Okello ayinamu kati situation eyabaddewo ku Okello ne security gye nalabye abasirikale nga bateevunya buteevunye bati kugunugunzo gamba neze mukyo ebe naba bikole biyamba neze kinabe kyade kimu ky'abantu up to now abafiirwa abaana baabwe tebanafuna bwenkanya ate ng'ekina kwe kiriwo n'ekikaabya nti tebagenda funa bwenkanya olw'ensonga kino kye bakola kiringa kuwuddiisa bano abazadde abakola ki olabe n'abazadde abamu bazirise yayogedde ekigambo kimu nti no sisaakikola I'm not guilty abazadde ne bazirika ate ng'obuwiki mu kyo boddawo ku sayidi endala oyinza okukirabanga ekituufu kubanga up to now tetunalaba vidiyo yonna ku ngeri abaana gye bakwatamu content tunaba ku vidiyo yonna nga balaga omusajja oyo ng'akola ki ng'asala abaana tenabafuluma ku mutimbagano abula batulaga emirambo egibajugune batulaga nti yo ate nga bw'omutunuulira amaanyi ge nakate kale bwana buto naye amaanyi ge ku appearance y'omusajja ng'Okello kubasomesa twetaaga okulaba ku basomesa abasomesa kwa essomero bo beetaaga okulaba ku olw'ensonga nti mulimu situation etuuka ekyamazima mulina okubeera mu gwe bayita victim eyasigaddewo nga mulamu yomu yaba victim oyo aba yagezezaako okulwanirira abaana abo tetwafunyeyo victim n'omu yagezezaako okulwanirira abaana abo naddala abasomesa twandiwo tufunawo eza sikaali mutawa kuona budobe babuza omuzadde omu omwana obadde omuleetanga ku makya muleeta saameka nti 3 kuba yagambye 3 waliwo abadde akuggulira nti nedda twabadde asikaali ne mbadde muteekawo kati ekyo kimu kale yaga nti waliwo abamulisiivinga anti kati abo abamulisiivinga bayinza okuba bajjasi bakeyateeka b'abaana abo naye bakeyateeka abo ku kantu ngaako abaana bali mu kukaaba kuba toyinza basala mu kisirise ng'asala mu gaati omwana oli bamuteekako akamba omulala akaaba kati bano abaana mu kukaaba ennyaawo kiki kubanga yasooka mu ofiisi ye kwewandiisa ng'ayagala kuteekayo mwana we bw'amala okwewandiisa era ndowooza mu ofiisi mwalimu omusomesa yali amuwandiisa oba omuntu yenna awandiisa n'owulira enduulu eri mu bibiina oba mu ruumu mwemukeyateekingira abo abaana n'otadduka appearance ya gaayo oyo ne bw'oba mukazi ng'olaba abasaza abaana babiri abasooka osobola omulumba oba n'okuba ku nduulu aba bayitawo ku kkubo ndowooza balina obudde obukwata ku ssimu ne bakwatayo ka kontenti kikinakugambye nti essaawa zino batulaga bifaananyi by'abaana abo abaafa naye tibatulaga vidiyo ezo ng'oba omusajja oba akutte akambe kubanga naye abulubanya omuso kuba mulimu gundi ezimu action ezimu ezeetaaga okubeera nti zisimbibwako essira tetulaga nti omusajja oba alina okumusaayo ku lugoye lwe nfuna bulungi tebatulaga nti oba kati ogambe nti ye ng'omuntu yabasala omuntu gw'osala asaasa ne bwe bankoko kyobola nkuba nti bingi nnyo ebirumira mu musango ogwo eri abawabaabirwa ne gubakoze eki ne gubawaabirwa wakyaliwo ebintu ebirumira so kyamakulu nnyo okuba nti agenda mu kooti tuyinza okuvunaana omuntu naye nga si yatayali mulala kisoboka kugamba gwe olaba ensonga zikyali tusaidi nze njagala omuntu kuba kati olaba omuntu asanga busanzi just incident bantu bayomba najjayo akasimu n'omuntu n'osala omwana asooka baali wamu kuba nalaba emirano tegyali wamu gyali gyesudde n'osala omwana asooka wakubiri wakusatu wakuna nga tewali muntu asobola kulikodinga incident eyo kyogamba essomo lina bakeyateeka babiri oba omu ate buli bantu bona abantu kati buli omu alina essimu ya smart evidence eba y'amaanyi nnyo ne bw'oba kati kakubulisinga wabawo vidiyo emu nga balaga omusajja oyo ng'akola ki ng'asala omwana oyo oba ng'alina ekiso that's another bujulizi bulala that's another evidence
kiraga nti omuntu yakola kintu ekyo. So kati omusawo gukyalina ebirumira bingi nnyo naye mukyo bw'abanga Okello yakikola ekyamazima kiri nti akalaba kaba keetaaga kuddawo. Gavumenti yakajjawo akalaba keetaagisa kubanga mulimu ekintu kyokola ekyamazima nga bw'onoosigalawo ng'oyinaayina kijja kuleetera kati obwenkanya kubanga waliwo omusajja omu wamulaba yakuba emmotoka ya Dr. Kizza Besigye kuba n'ennyondo oyo newankubadde gavumenti yamukavalinga n'obulamu tebwasigala kyekimu nga waayita newagenda okugula amenvu. Twagenda okumaza ng'ali mu kyaki yava mu kyaki awo Ssemajje yalaga naye ng'obulamu bwakyankalana. So kati mu nsonga zonna gavumenti ekwate bulungi ensonga eyo bannayuganda ebawe kye basuubira. Bannayuganda baleero bafuneko ku kye baali badde basuubira. Exactly. So si kugira story. Kyemmanya bannayuganda kye baagala omuntu yattibwe mu lujjudde. Tewali kirala. Aveewo. Kubanga kyokka ekiyinza okugenda n'ekikola kyeyakola kuba ekikola kyeyakola kyali kyantiisa. Kikambwe nnyo. Era ekikola ekirina kuggyibwawo kikole. Terina nsonga gy'osobola kuba bannayuganda bagamba nti bagenda omusiba myaka 8 ng'ali anywa. Nga bali abaana bali mu ttaka. Naye nabagobera bugoberezi. Then bannayuganda bafuna obwenkanya naye ekyokwegaana omusango. Kigamba nti ayina moral authority eyeegaana omusango olw'ensonga nti ayina balooya. Omuntu alina balooya. Omulimu gwa looya. Omuntu anakkiriza omusango teweetaaga balooya. Teweetaaga kujja mu kkooti kuwezesa for what? Era ekyo badde bakisuubira nti era alina okwegaana omusango. Kati omuntu gwe baleese mu kkooti kikyosuubira era bazze kwewozaako. Era mu kwewozaako kyotandikirako saakikola. Then procedure nezikola ki? Nezitandika. So mu mbeera yonna tulina ebinaava mu kkooti. Banaaba basabe kubanga omusibe akaayana n'Amerika emwaga. Omusibe sibe wa.com nye wa wifi. Omusibe sibe alina obutuuze mu nsi 2 ate ziri visa free. Amerika nga kweri. Egamba omuntu waffe tumwetaaga. Omusibe gwe ky'oba kiri kimu mulumba omanyi. Wano okumwogerako oba ogenza okumaliza ng'olumbiddwa omusibe simutegeera. Kiki ekiri emabega w'omusibe oyo? Ekyamazima omusibe ayina ebintu bingi nnyo ebibuuzo bingi nnyo okusookera ddala ku ssiini wennyini bwe bamukwatira. Lisiti yali y'amaanyi nnyo mu ddakiika 0. Webitandikira awo wennyini. Omuntu akoze ekintu ng'ekyo n'atafunako wadde omuggo ogumukuba. Oyinza n'okumaliriza nga eyatta si yeye abula bano abajja okukola kiba okujjako nga bano bakonfaminga naye kisoboka okuba nga si ye yatta naye nga bajja ne bamupulantingawo asige ekifaananyi ekyo naye ng'ekyamazima yatta ne mu kkooti abeeramu ng'alaba ebigenda mu maaso noonya ng'ejjali sikiwenga muntu yateeka mu buzibu. Bintu bingi nnyo si bikolebwa mu ebiri emabega w'ekintu ekyo. Era abanoonyereza bagezeeko nnyo okubeera nti nze kyesaba kiri kimu abantu bafune obwenkanya. Bw'abanga ono asazeewo kufiiririra oli ku musaala bamuteeke kalaba bamutte. Bamulabeko ng'afudde omuntu afune ku ssanya. Kubanga balaga omusajja oyo waliwo sitori endala eyavaayo eraga nti omusajja era alina omwana gwe yattako owa maama we omuto era ne mawulire mu ebiri yavudde yattako omwana wa maama we omuto. Gamba yennyini ensonga erimu okutta abaana abato aleka alina akatambi kaalaba tannakamaliriza alabako paati naye nga leka emutuma kutta abaana bato. Musajja mukambwe nnyo. Naye kasose gavumenti ekola ekisoboka. Saba gavumenti abantu bafune obwenkanya. Naye obwenkanya obutegedde bamuteeke kalaba. Teri kisobola kumatiza muntu yafiirwako olaba yayogedde bwogezi ekigambo ekya tisinze nakola ki sinze natta nebabula ng'emitima gizeemu gisiikuuse abazirika ne bazirika babajjayo nga tebakola kintu bakyategeera. So kati kyogamba nti ekisobola okukakkanya omutima gw'omuzadde yafiirwako omwana mu bintu ebitakwatagana by'ekisiru n'oli kumuteeka kalaba agambe okuba nti yamutta. Sikuweeweeta buweeweesa. Tewali kirala. Hayi ne gavumenti etuwa ensonga lwaki omusajja yali sikiwingira mu ddakiika 0. Kino kirina kinnyonnyola bw'ebanga tesse muntu oyo kitegeeza abantu abo abazadde bagenda sigala beetisse gavumenti terina omukono mukulu mukola kimukutta abaana baabwe.
So Mr. Government tukusaba baguno musango sigwa abantu senga gwa abantu bandi bakwata omusibe mugamba aya uyo tukutadde mu parliament yabo buli omu katize nkubona iba mutawe gaba osanga buli omu nga alina ekitundu ki olugalo alina ko olugalo ekigere amaaso nenga buli omu alina kyakikozesa nenga amaaso g'omukulu oyo gatwalikawo bannange sajja nga tatunuulikikako sajja nga kantiisatiisa wakakola mu mokyali ate kuba yaweerezaako mu mirambo omuntu oyo alimu olulambolambo mulabye kadi kooti yefulanga zolozolo agira bwati ebigere bimubugumya abaloya bano bajja njogereko nabo ate amala okwogerako nabo ate kati njaba katebe ntuuleko bampe ku tuzzi abantu bakuba mu ngalo naye akuba mu ngalo yeefula atagatta nenga agatta ategeera sentaba yeefula atagatta akakagayako kaali kakola mu mirambo nze ako ndaba egenda wala agatta bulungi nnyo buli kimu akimanyi omuntu atagatta fena twatubaddeko n'abantu abatagatta twatubaddeko nabo naye ayitiridde so Mr. Government tuli wano nga tusaba abantu ddala okusingira ddala bamaama kigikakatako oba abazadde b'abaana abo bambi leero mubasaasire bwe babadde tebikolangako leero bikole kooti ekole eramule amazima amatuufu abantu bafunye ku bwenkanya omusajja oyo bamuteeke wali ekiddako omukama ali kikola ki baba tebasobola mmuteeka kalabba bamuteera abeggaba bajja bajja bamuteeke ku street ejenga kabangali omusukulewo yetambula egende bamutatambula agende uwe bana laba kunene mu lodi awo ng'asaba nti yasola omweyo ne bamwa bbeero anti bbeero maki kitegeeza abakuteeredde abantu kati yadde ebweru adde ebweru akakase kye bayita omuntu tebazanya abantu bakambwe nyene tasobola wadde uweze eddakiika eziweereza nga bamutadde awo bali oyattira abaana nze nkubuulira naye baleera sitamaani ebintu bingi nnyo ebyokunoonyereza n'oluzungu lwawe enfuwa gyalufuwamu aswesweswe nagazi oyo n'omulamuzi amugamba excuse me increase on your voice omulamuzi atuuka oluzungu ne lumutabukako nemmanya wano we tulaga ono omusibe ali ddala planid nga bwe wagambye nti planid musibe kubanga ssebo mulala nnyo si wa bulijjo mu basibe tufunye mu ggwanga emyaka gyonna talabikangako wanjawulo bakitatta bonna babasibe naye oyo wanjawulo ssebo ayitiridde so nno byebyo mpozi ekirala eri kyetambuddeko emabega awo omuminisita w'ebyettaka yavaayo nannyonnyola ku nsonga y'abantu abatunda amataka n'abagula amataka nti obudde bubakaayidde omuntu ayina poloti etatuuka 5 ku 5 toyinaawo poloti era naawe azimba kati ne bateekawo n'etteeka eryekola ery'okuzimba nti azimba ennyumba bwe batufunye pulaani banadde bazimba kapoloti kange nakaguze eyo munda emagigye kazimbeko akayumba nga bw'obadde ozimba n'olyo buloko n'akasenyuko kati olina okutwala okunnyonnyolako eri abakulu bapuluvinga ekituufu zimba era kapulaani ketukuwadde kaakano bw'otuuka okuyingira era obayite bakonfaminga ebyozimbye bituufu ekyo tekijja kukola tekigenda kukola kati bagezi nabyonoonera te ne bagamba nammwe kennyini abazimbi nga temulina pulaani nammwe tugenda bazimbula ku nsange mu nnyumba nina abaana 4 omubuze pulaani ongambe segino gizimbule kiki oba oyagala tufa awo wennyini we tufiira kiki kye baagala okukola abantu anti kati kankuleko gavumenti eno giraba ekoze ebintu bingi nnyo abantu beekyawe just abantu bakoze eki bebaganye bebatannaba kuwa ekyawe kuba nabaddeko awo omwana omu yagambe n'agamba senga ekyabadde mu lubiri kikyuka ne kitanding into revolution kikukyusa ggwanga n'ennaku eza terisula teziwera nga eggwanga likyuse namwe n'agamba naye olw'okuba nti bandya nabo embeera nesigala ng'eri stable kajja ne batugamba ne batuwa consolation tusigala nga tuli bakkakkamu nkiraba naye walabye olubiri engeri lwakwatidde paka eri olaba lwedi yekayeka kubamu akafaani nga tusonze embere paka kugundi ku paalamenti teraddamu kujinja tugiggadde batugamba tugule kufulu 4,000 tugenda nazo buli omu ajje ne kufulu abo olina kuwanika bizungirizi bya Trump
kati nga tebanaba kuleeta mateeka ago gonna gatunuza mu bannansi n'embeera gye balimu ey'ekinaku basooke bamanye Omunnayuganda abeera bw'atya. Omunnayuganda yazimba atya ennyumba eyo? Yajjawo akasente ofuna kapoloti ako. Kubanga bo kennyini tebabateeketeekedde. Bagenda kujja kasente kati gw'osanga omuntu azimbye akayumba ke mu mbeera ey'ekinaku y'ekisiru gye tutambuliramu mmere ya leero. Mama obadde oleese ekyokulya? Kozi yagamba mu kyono mulengere tweyanziza sawa yakufenka. Mpozi bano bayitawo batya? Bayita ku La Plata Gardens. La Plata Gardens. La Plata Gardens. Tweyanze akabina. Ate tuyo bina. Omwana n'akabina ke banne mulengere. Omwana yesiga bina. Mwana bya batadde face. Kale tweyanziza nnyo. Kale thank you. Kamaleza okunaaba mu ngalo njakiyisanga. Omanyi eno birthday yange. Mbampaddeko kulyako ku birthday. Thank you. Thank you. You are welcome. You're welcome. Kale so tukyagenda maaso. Embeera girabe nze ntandikiddewo. Embeera yo ngirabe. Mazaalibwa gange balinange mujjukira. Era mu mbeera yonna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Okusiza n'akabonero. Bane mujje tulye happy birthday to me once again. Mujje tulye. Obadde okyanyonnyola. Nti government abantu bannansi baganye okwekyawa. Naye bakase beekyawe. Government buli kimwe ekikoze ekyekyaya munnansi. Buli kimwe ekipise. Buli kimwe ekipise. Okulaba nga munnansi yeekyawa. Ebba abantu. Kubanga ndabyeko wempise ku kkubaawo. Bamenya obukonteyina bw'abantu. Abakyala badde mu bukonteyina bagenda kuddawa. Bagenda kufa. Omanyi okufa okuwedde? Bagenda kufa. Omuntu azzeewo abadde mu kakonteyina ako. Toliddeko baaba. Ogira olya baaba. Kale. Kyembadde nkugamba nti gavumenti nga tennaba kutuuka ku level gy'etuuseeko right now. Yandibadde esooka neddayo ku buwangwa n'endududu. Obwa gavumenti. Omulamwa gw'okuteekerateekera bannansi. Omulamwa gwa gavumenti. Omulamwa gwa gavumenti. Kulira. Era bannansi bali batya. Baba nga bali bulungi tubajje mu musolo gwenkana ki. Tuba nga omusolo gwe tubajjamu nti ne tubongeddemu tutyo okulaba nti tuddamu bafuna mu musolo kwa kyo kusinga ku guno. Ne kati gavumenti yeekyeyaddako kiri kimu. Kubaka mabukami. Tulya bannansi. Ekikolimo. Ng'ente gy'otaba biwata naye nga togikama. Natudde abakyala abo b'ogambye bajja ku buyumba. Ndabye ekkubo. Nempulanga n'amazzi gaganze turuku. Munnansi abadde olufuna miliyoni ze2.5 ng'ajja afuna ka konteyina bakapangisa 7,800 ng'ateekamu ka firiji ke ng'ateekamu obutunda nga talinga kuweerera mwana we. Buno obudde olowooza amasomero gagenda kufuna abaana taamweddako. Gavumenti abo abantu bonna bejje ku makubo basindiseewa. Nkugambye tewali. Olw'ensonga nti essaawa zino abantu abadde beebula buloomi mu bbanka. Tebalina ssente ne bazigyewa bazikola bazigyewa. Naffe tuli mu kibuga naye obula n'omutwalo gusinikira mu kadde mu kyalo. Naye nga buli kanaku mwoli mu kibuga ozunga. Jaso otabuti kudda mu kyalo nti banandaba batya naye nga giwandibadde. Giwandibadde. Naye okyalo n'ogamba bannange fire banandaba batya nga ndikakomo. Ngaka. Osigale no weeyiye bojjayo n'obuvimba n'obaka ebigo byogera 14 n'obalekeramu 12 nga lasiti. Era kibone n'ogamba kubira emadu mwe baba. Sokonyekemu awo. Obulamu tutambuliramu. Katosobola kungamba nti omuntu omuggyeko ekintu kyabadde ayinamu essuubi ate nga yakakitazinda bazadde bakakola obuduuka awo. Wano ekibig. Yakabutandika. Batandise obubaala bwabwe. Batandise okufuna bakasitoma bafuneyo ebiri. Ate nga jjukira nti bali mulooni. Ate kye baakoze. Baaso ne bayimiriza kanso. Bakansala bonna baaso ne bakola ki? Babayimiriza ne babawa certificate ekibasiima emirimu gy'okoze eki? Gye bakoledde kanso ebbanga lyonna. Bano bwe mwalona tebannaba kukola ki? Kulayira.
kakiba kitegeeza technical team yekola ki yekola kati essaawa zino abantu bonna kyemba temuna gwe munenya bali baawummula naye nga kinategedde ku kanso yaffe wano yekyengera town council baaleka biri mu constitution nti musooke muteeketeeke kuba kiteeso kyaliwo nti baagala bumenya obuyumbe naye abakansa ne bakola ne balinnya ku mmeeza ne bagamba musooke muteeketeekera abantu banaalaga musooke mubazimbire obutale then mukujje mukole eki mumenye so si kuva eri kumenya naye ng'omuntu tomuteeketeekedde agenda kulagawo oba muba compensating ye mbagamba nti kakati mu buyumba kiriwo ekiti buli muntu tubale obuyumba buli muntu katumunyegenyegemu kitegeera ekyo kiggweko watandikibwa naye sobola kuleka muntu ng'ali mu bbanga alinga kitengejja ku mazzi gwolowooza nti ensi gy'ofuga egenda mu maaso ate abadde ndowooza tebaagala bukonteyina but bwe bamaze okumenyaamenya mpa evidence okusinziira ku kyendabye ku kyali wajjala n'alya bajja ne bamenya bukonteyina ne babugobawo bwonna ne buvaawo naye kati omuntu abaddewo ne ka space ke konteyina kabadde kadya n'akwata buloka ze n'azimba abadde ataddeko n'amabaati bannywade batasina okusereka batandise nadde okuddamu okukola bazze ekiro kya jjo ku Mande ne babuyanga ne bizeza abantu abamu mweziri obuyumba bazze bamenya nga bamenya bwa buloka so nali mmanyize masooka nti bagoba ki konteyina bagoba konteyina ne poor planning kati obumu bazimbudde buteeko bba tebageze mu kanso okukola ki kufuna pulaani olaba bakugamba ne bw'oba olina ekikomera n'okimenya muddemu ozimbe how to plan get a plan ezo ensonga si teziba zakulya buli oba kategedde nakulayinga gavumenti bwetukuze ati constitution amateeka bakukeera gavumenti buli kyonna kyekola ekkubira mu tteeka lino lyayita era ebyonna byolaba bayita mugoni mu paalamenti just baagala kubamanyisa nti etteeka lino likoze eki liyise gundi ono era likola bweti ne bweriti olowooza abaka baffe era tuli mugamba nti tunenya muntu yenna nolowooza abaka baffe so tugenda kubanenyeza ba honorable ababadde ekisanja kiwedde kinagambye ndi sazi godfule esanja kiriba muleke naye kino tumutunulizaaga abiri alina okubaako ensonga nnyingi nyo zakwatako nga zikwata ku bannaggonga bw'abanga ddala saazi kubamu ku bantu bitwalo se bwe kiti baffe abamu abaakulona netuya tulonda eggomba batumenye tetulina waakulya tetulina wadde ekikumi naye tutandikira naye nga gwe omu ku baali mu paalamenti ng'etteeka liyita ate ensonga y'okuzimba amayumba situniya mu Naggomba nene Kampala ffe gye tuli oyinza okugulaagulako enguzi n'ekola nesaasidde mu Naggomba owange gwe mmanyi obulungi bali abakumenyanga ne baleese bakulinako empalana bemanyi kizibu azimba atya omwana wajjajjo kizibu azimba atya omwana gwendabye si embaga egenda obeere waffe kati ne baba mugaye tandikira eggolola atandikira mu kakomo mwennyini so kamenya ffe kumanya nti ne baba babistopinze kali mu kasibo yali ku ttaka ye mumaze kaseera ebisinga nze ngamba nnyo mutulowooze nga kabaka ba paalamenti bonnange teweebakira mu paalamenti lwana linnyako ku mmeeza towummula bale temuwummula naye lwakuba naye tuli ku lunaku lw'amazaaliro naye tekitugana kuyomba kubanga wankubadde naye era waliwo ebitunyigiriza nze ndi mu enjoyment muganda wange aŋŋambe ejja tugende kula Plata Gardens ziri wano Nsangi bw'oba oyagala okujja okuwummulamu waliwo swimming pool yakuleetawoko omuntu wange sise bino si byabaaya naabwe ndowooza tuwugemuko naye mulabe ng'awugamu nja mutwala eri ewali amataala amangi bino tabisobola ese wange mumanyi ajja kugamba naye kakati ndi sena ate mu nsiko tabitegeera bino naye ng'ensiko yo nnungi ewummuza mwana azaala wa wali mu kibuga kati yabimanyi ajja laba enkima ge tuve wano ajja kugamba olabe tuve wano kane wano wannamye kafo kalungi bakaita Plata Gardens ebyokulya byo maanyi ekyennyanja si kino kulayisi ebyokunywa weebiri ebiri soft n'ebiri hard ebisulo weebiri
togana mundu kujja kuseka alina camping tent osobola kujja no campingawo nenda bako engeri Uncle Bako ja campinga Uncle Bako muri mu tent munda waswame muno tasobola ayizo campinga mu tent nenyenye misala ngaloza buzire Wao mutajja camping sa ayizo camping emisana kati wano tutudde wano webuza tent ngati tambulira gawa ngalo ali muswame bete balozi minani tumuteke mu nyiro ziminani ajje akomewo bebasola camping akalozi minani abaine fuja ayinza okuba mugundi mu camping ate naje na muyobo ayinza ba mu tent naga mu bana topira nebi twetaaga kale okusabira okulungi nga mu magimba bali baberewo omuntu anatusabira bireme kubanga kati oba oleta balozi minani batopira abo kuno kubeera kani pasika anasaba kuba baliko emyoyo gino balina osooka ne bagikkakkanya nti tusaba Mukama tukusabira ddala abaana dawuli balina olimanyi nga balese tubataddeeko mwoyo mutukuvu manyi basobola okukola ekibira ky'abasajja era katusinzire wano nga tusaba essaala ya birthday yange tuggalewo olunaku ayi Mukama omulungi abaana b'abagonvu abakkakkamu abagida live nga nze Ssejjembe Filipo Kazibwe ne muganda wange Emadi Dareza sinze wano ku mazaalibwa gange ag'omulundi guno nga taata nkwebaza emikisa gy'ompadde emingi newabo bangi nnyo ebyempiseemu ebikaluba naye ate ebigonda bye bingi ebikaluba eramu ebiri naye era ebigonda bye biki taata nsiimira ddala essaala eno ngisindikira eri abo abanterawo ebikaluba nga babiteekawo mbeere mu mbeera embi taata tobanjijaako babeerewo balabe ne ku biri ebirungi by'ogenda okumpa mu myaka egiddako sinzidde wano okufuna ekyemisana kyange ky'amazaalibwa gange nga kivudde wa muganda wange Emadi ng'asiimira nga muganda wange ku lwa myaka gy'owezezza leero ja ku kyemisana ekiriko ekyennyanja taata tusinzidde wano nga nkwebaza nga nsiima nfukamidde mu mwoyo era okiraba ne bwe naafukamira wano ng'ensi yonna eraba naye nga mwesifukamidde ndi wano okwetonda bonna bensobezza bonna bennyizizza kiba naye mu nsonyiwe nange olumu sigenderera olumu amalala gaba mangi ne leero nkuze amalala ganvuddemu ntwala okwebaza taata Mukama eri abo bonna abambeereddewo mbebaza bakama bange mbebaza bakwano bange mbebaza bakyala bange n'okusinga ddala mukyala wange Sisi ambeereddewo namuyanjizira sa mwezi agonangalo guluma kyakoze myaka gino gyempezezza nga gwe mulwanyi wange gwe ffumu lyange gwe ngabo yange nkwolekeza nkuloopera kugamba nkuloopera abayeekera abatuyeekera mu ggwanga ne mu buntu nga ffe abantu saba taata obatulwanise obatuggyeko tube nga tetubalaba otuggulire enzigi entuufu n'enkyamu nazo tuzirabeko ensi bwe erina okutambula era nga tugamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'omutukuvu kubeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo tusimbudde Mukama batukuumire mbeere bulungi mweraba natono beetaaga okumanya bwe tugenda okusibira tugenda kusibirawa tusibirawa taata akapapula ka leero nze nkalidde nako nga tekanagenda weekend kati zidduka okufa bufi olwaleero olayo Champions League mu kapapula ke tulinayo ne Barcelona ekyalidde Atletico Madrid nze nguwadde Barcelona ogugoba newankubadde tegenda kuyitawo Barcelona tebateyitawo pozi bwekuba goolo 3 eba eyitawo naye nze ngamba yinza ogukuba goolo 2 oba yinza ogukuba goolo 1 nebanga ekoze win gwagiwa win giwe naye nga teyitawo ngutadde mu goolo balina okweteba tugenze ku PSG ekyadde Bungereza era twaleko n'abazanyi ba PSG nga bateeka ebimuli
ku ebweru w'ekisaawe nga bateeka okujjukira omwoyo gw'omugenzi Diego Jota. PSG kuva Faransa oba France yatuuse Bungereza yetegekera okuzannya Liverpool bagikuba 2-0. Nze ku lwange PSG eramanyi eddamu okugoba. So bonna abali kwaweerera ewange bagoba. Era PSG ejja nakuyitawo. Mbawadde golo. Nawe golo. Tugenze ku Southampton ekyaza Blackburn Rovers olwaleero mu kikopo kya Championship. Southampton mulamba kujjako ne over ya 2.5. Ebe bakolera kyawedde nga tukamteekako omutwalo gumu ate obe nga weekend masavu ite mu weekend nga kyekyo oba bakumenya akayumba bikwata omutwalo guteekaawo tiimu zo 3 osimbula embalasi omekyalo kiramba. Tubaagala nnyo birthday boy kyekyo era weewo kubanga birthday boy azaaliddwa nga alya baba si wakutwala kugema ntenda kiita atya kugema lubera si wakutwala kugema lubera ekyo ayirawo kantu kabadde kanyuvu nnyo. Onalebo agenda yino wawaaka ennaku zino okuba yava mu kalulwajo nga buli kimu anyumiddwa obulamu akasajja kanyumiddwa obulamu nekityo bukini ajogaza olumu mulaba awo nenjaga oteekawo like nenga vaawo musajja ate namulemesa okweyagala naye nga musajja wange bandi wano musajja mulabi awo status atimbye kazibwe Agda happy birthday oza Agda live kyekyo wendi emyaka emirala bakoze kyaki ekyo amazima tuli ku mpewo z'eggwanga tutaddeko ssente 5 waŋŋamba okwanjulanga buli bubaka oba obutuuse naye wawona lebo obusirikidde katusooke tuve ku mpewo mbukulage oyo oba alina wabimalanga nawe ku netiwaaka aba yawanise dde omulongo oba tonnayogera nga yawanise dde omulongo ayeeyo era bwe tuvaako bwe tugenda kuba nyanjulira obubaka bo njagala bwe tumaliriza abe mu mbalirya ndabe tuspendinze tutakuba tukyaspendinga bwe tuva wano tuli wano la plata bwe tuvaawo ojja tusanga tuli ku mulengera tugendeko ku mulengera sooka babuuzeko tugende ku mulengera tulabeyo mbabuuzaako mbageze kisinga togamba omusajja wawaaka byonna abikoza bimaliriza wawaaka abimaze era kati zino wano sasa wano biru tulumbe neza mulengera neziteekeyo omupiira tugagulabira ku mulengera ayitawo kale tuvaawo sakuvaawo kutopera katukomo tuwebaka bagambe location oyogedde location Anetike mbadde sikyogeddeko kimaama Anetike how are you thank you ndabye message yo Anetike Anetike abikola akola ekizibu ekiriwo kiri kimu ku Anetike oyo kiki kiŋŋambe tuve ku mpewo kiŋŋambe kiki maraga byasa tubigambe ku bantu ne Anetike Anetike awunya bulungi bino byenkugamba kiwunya bulungi ntumiddeko muganda ne DJ Charles Kumapesa number 1 spin doctor straight out Amadu ka message katuuse kameno funa olupapula notisinge wano tandiko bado notisinga ka notisi katuusa ka topiravu gomba galo nakabugolo bina bata onale ndahiro Anetike DJ Charles Kumapesa Kayonga Ivan waliwo Sewava Daniel hello how are you do you know Luganda atamanyi naawe kati ono omwagwe muyombi ogulaba mbakuba abo naawe olabye kyokka kakyala kalungi ne maama sebo kafunya tubine tumaze twatandika okujja nga kabina tekayina
Soko je jangu omale ebizibu bino bana. Soko je. Just kitu kitono nnyo. Tambula botoka wadde otambudde. Oga. Ega tukoleetera tule wano tukulabirako. Bambi oyo nno mukwano gwaffe naye bannange. Ambeerera nno. Mbeere ekataddeko ebbina. Ebizibu by'ebbina. Funidde ebizibu mu bbina ttaana. Ate kawunye twakazaalibwa. Era gwe sega mbadde siri muzaale wa leero ebbina. Ensonga ezirimu ebbina. Naye nga byonna mu byonna Mukama batukumire. Tubaagala nnyo. Temuvaako. Ate mulowooza n'otambuza amawulire. Ensi yongera okutwagala n'okutumanya. Ensi yatutegedde. Nabadde ndaba nga n'abaana abeereri gye twagenda erinyuka gye twala ekivvulu kya Charles Kumapesa bayitawo wati. Maddu. Nga no bagamba agita live eddoboozi ly'eggomba. Maddu, Kifampa, Kyayi, Kisozi. Abantu be abali mu region etandikire Kabula Soke okudda e Maddu. Kifampa, Kyayi, Wamuzeyidaani. Njangu Kisozi. Yitamu jjeno Kakubansiri bwotyo. Tubaagala nnyo. Batutegedde nnyo kati ekigenda obeera ekizibu ennyo. Nsanga omuntu yenna enkakomo nga tamanyi agita live. Bakutegeere. Tuwawe ku mukisa abantu baffe Kakomo, Kiriri, Mpenja, Bolola, Ngoma Nnene. Engoma Nnene waliwo omukwano gwaffe gundi MC Kawompo. Oyo si Ngoma Nnene. MC Kawompo ali mu Ttaba. Ttaba Binzi. Ngoma Nnene. MC Kawompo yali anzise. MC Kawompo baakuba. Oli MC Kawompo akuba. Tebamukuwamu. Migwe mulalamu. Kejuzi yakolanga agira oluwa agira. Agida nina interview agida. Ngani Kawompo. Ndi wano ku luguudo lwa gaba itambunga nze mbalina tonnafa. Oli bwe tonnabafuna kitanda ambulance ye kunona ne bakutwalirawo. Nenga MC Kawompo twagala nnyo. Kutumiddeko nnyo MC waffe Kawompo. Tuba tukyatumira ebyalawo Nswanjere. Bamina tubatumidde Banagomba. Thank you for watching Agida Live eddoboozi ly'eggomba. Naffe era ensonga ki tubaweereza kuba singa temutulaba kati waliwo n'abaana ababeera online okwo kuliko Baby wa Bash, Remi wa Bash ali awo mu Kyotala. Kikyotala ky'ensambwe. Ngoma Nnene wa mukyala bamuyita nyawo Namwandu Boutique. Bamuyita Mama Boutique. How are you? Yakambuuza gundi n'angamba are you friend to Kazibu? Kijja kundeetera obulenga buzibu. Tondeetera bizibu sisajja kunyiiga. Naye nga bambi tubatumiddeko mwe n'ababeerako. Bino gyasiga nga bubimanyi. Teyabimanyira bambi puliseesi wange sisaanyiiga kati banalaba bagaliwo puliseesi omulala ono. Mweraba mbeere bulungi.